kiki nze ng'omuntu kyenjiga Oweekitiibwa Dan Muliika. Oweekitiibwa Dan Muliika oyo mukama wange ojja kujjukira mu nsinkana zaffe zonna ayogera n'oluzungu oyo luli olwamuteesa naye n'akagambo kayagala ennyo bakayita civic education. Civic education temusobola kunyumya naye emboozi n'obanga nga takusibiridde kufokasinga ku civic education. Civic education kyeki? Okugula obwongo bw'abantu ku mbeera gye batambuliramu. Civic comes from civil. Civil comes from civilization. So okuyigiriza abantu obugunjufu. Naye ate obugunjufu buva mu nkumaakuma na nkulembera. Mu Luganda oli simple kwe kugula obwongo bw'abantu, amaaso g'abantu okulaba ebibeetoolodde. Civic education egenda okuyigiriza oba okuyigiriza community nti basima kaabuyonjo, nti bateekawo expo nga babeera kasasiro, nti bazimba akatandaalo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ku mulembe gwaffe tulina okubeera tuli way past that. Mulowooza tuli generation yakumeka mu Buganda 800 years ago, emyaka 8. So civic education yaffe kati era kubanga eggula maaso naddala emiti emito okumanya nti n'ensi yaabwe, si kubeera bwezi nti yaabwe kubanga bagamba ensi yaabwe bajja kurelaxinga bebake. No, naye balina okumanya nti to whom much is given, much is expected. Katonda bwakuwa ebingi n'obuvunanyizibwa bwakuwa bungi. So bwabwe okumakinga sure obuvunanyizibwa bwabwe okumakinga sure bagitereza ne bagyagaliramu, naye okusingira ddala ne bagikwasa abaana baabwe n'abazzukulu ng'esingako ku bo gye basikira okuva ku bakitaabwe ne bajjajjaabwe. Aza tuyigiriza nti no Uganda tetwagisikira busikizi, no, wabula tetwagisikira kuva ku bajjajjaffe n'abakitaffe, wabula twajeewola okuva ku bazzukulu baffe n'abaana baffe. Era ekiseera kijja kutuuka nga tulina ekizaayo okugikwasa bannyiniyo, tugenda gye bakwasanga eri mu sheepu ki. Okusingira ddala tubeera tuwaya yali Katikkiro wa Buganda naye ayogera nnyo in terms of Uganda. Sebeera tukwebaza n'otuchallenginga okusitukiramu ffe kennyini twenyigire mu bukulembeze obw'ensi yaffe kuba kitukakatako nga ffe abaana ba wano. Tukwebaza sebo, tukwebaliza ddala koza omulimu gwo tetukubanja naye tetugamba nti olekerawo mukama wange kubanga eddoboozi lyo ddene nnyo liweebwa nnyo ekitiibwa. Honorable Ssenyenya kyogeddeko timunnange ze nnyinza okwogera ne baga ebyo kyakola kisiyo nabadde n'amalaasi oli alabika akyabalusa oba nenzija nga nkyamenyekanga bwe namenyeka eddala ekyakola si atambula ebibi byakiyaayi oba ne bagamba bavubuka abanyiivu bunyiivu. Nobody can dismiss the comment. Tewali asobola kutwala ddoboozi lyo nga lyakuzannya. So bukadde waffe tolekeranga awo kubanga bangi basirise mukama wange, basirise babitulekedde tufaanana nga abeerogoza. Bwe twogera amazima bagamba tusiga bukyayi, bagamba tusosola mawanga. Ffe bwe twogera amazima n'abaffe kennyini batukyawa mukama wange. Bwe twogera amazima bagamba tuvoola. Bwe twogera ku bulyake bagamba tetwagala bwakabaka. So mukama waffe bw'ovaayo gwe n'oyogera kitugayidinga nnyo naffe eddoboozi lyo si kwogera bwogezi just ffe bye tulowooza naye oyogera by'olowooza kuba eddoboozi lyo tulyesiga ssebo, tukwesiga tukwesigira ddala. Tukusuubiza naffe tujja genda maaso nga tukopa, tujja kubeera beesimbu nga ggwe, tujja kubeera bannaamwatulira nga ggwe, tujja kubeera b'amazima nga ggwe, era tujja kuba nga tetukyukakyuka nga ggwe. Njagala n'okozesa omukisa guno mukama wange okutegeeza nti ffe abali wano ffeka si ffe tufaananya endowoozanga eyo. Ngero Oweekitiibwa Mayengo akyogeddeko timunanga abamu balabika bo tebalina ndoobo. Nange gye bali nyina n'ab'enganda ng'oba ogende wa ssenga
Nokubira senga hani wano kalisizo mbadde njaga kuyita wakulabira Kyagulanyi mwana obojje olulala nunga senga lwaki kyati buli wojja wano bowakaba emotoka z'amagye ziyitayira nze wanajja nenkulaba tekitegeeza nti byenjogera bikyamu senga tabikiririzaamu. So mukadde wange tuyinza okuba nga bantu si bangi nnyo abali wano naye njagala okukakasa nti abantu bangi nnyo wano mu Buganda ne mu Uganda abalowooza nga gwe nga nze nambimu. Twagala okukakasa nti ensigo gye wasigamu ffe tejja kuvunda ezza emberuka wagisigamawo walodi meeya baabo bakuze negenda muffe. Twagala okukakasa nti oba okyaliwo ne bw'olibeera amagombe olibeera proud of us. We will never disappoint. Kati njagala okudda eri mmwe abaana ba Buganda naddala abavubuka. Bubaka ki bwe njagala okubawa ku mukolo guno nga tujaguza omuntu omwesimbu, omuntu atuweeseza ekitiibwa ng'owekitiibwa Mulinga. Ekisookera ddala musigale nga muli bumu, ereme kubeerawo beeziŋŋombo nti Obuganda bumu, mubeere bumu. Under whatever circumstances mubeere bumu. Badde message y'abajjajjaffe buli bwe tubadde nga tutabanguse mubeere bumu, bagamba baana ba maama mubeere bumu. Waliwo kaweefube mungi nnyo ow'okutwawulayawula ng'ava mu balabe baffe aba ne mu bannaffe bennyini, ng'ava mu balabe baffe nkidamu ng'ava ne mu baganda baffe, naye mubeere bumu. Oli ne bwalijja ng'agambe n'agamba nti Kyagulanyi agambe kyawo ono weerowooleze gwe weetegerere, but make unity the first option. Musigale nga muli mmwe temukkiriza muntu yenna baawulayawula. Ono mu Buganda tewaliwo baana na byana, musobola okutakkaanya mu ndowooza. Amadiini gatandikira wano. Tulina Abasiraamu, tulina Abakatuliki, tulina Abalokole, tulina Aba Orthodox. Wano waliwoko ne ku ntalo z'amadiini nga battiŋŋana. Naye ebyo byonna twabisimantuka. Wano waliwoko ebyobufuzi byabawula naddala abamu, especially bannakigwanyiza bwe baayagala okwekweka emabega wa Ssekabaka Muteesa. Obwakabaka buzze bukozesebwa okuzanya ebyobufuzi. In fact ebyobufuzi ebyo bikyamu bye bitukumidde mu mbeera eno. Oba oliawo Beeni Kiwanuka yandikyusisa embeera, naye babe bennyini kubanga baali bakweka interests zaabwe emabega wa Ssekabaka Muteesa. Ne bagamba Beeni Kiwanuka tuyisobola kukola tutya okumwonoona. Tebalowooza ku future ya Buganda, tebalowooza ku bukadde n'obukadde bw'Abaganda balala, balowooza ku bo nze nfunirawa. Ensonga lwaki twatuula n'amawanga amalala gonna ne tukola constitution nga batutunulira. Lwaki ngamba tusaaliwo ne bajjajjange baaliwo, jjajjange Walakirawo yaliwo, yali mukiise mu lukiiko. So bwe ngamba nti naliwo okuba nze Walakira aliwo ayogera nammwe kati baaliwo. Naye waliwo nekyandituyambye ffenna nga Bannayuganda, kubanga Beeni Kiwanuka yali atunulira Uganda yonna naye yalibwamu olukwe ababeere nnyini, kubanga bo baali baagala Abaganda baleme genda kulonda. Omuntu yenna ategeera neyeewuunya nti abantu abeetoolola abalwanira independence baali wano mu Buganda. Naye ngamba otya nti abasooka bakutte kuba bagenze kulonda, Abanyangole bagenze kulonda, Abateeso bagenze kulonda, naye ate Abaganda bakwata nkumbi kugenda mu nnimiro banaabalondera. That was wrong. So the act of hiding behind ekitiibwa kya Kabaka kituzizza nnyo emabega. Neyo act gubadde nga muze gwaffe ng'Abaganda nti gw'odisabulingana naye kiba kikwagwira nnyo muneninga Omutanzania, oyo Mutanzania, oyo anize bandi badde bantu badde Omutanzania naye olunyiri lwange balulaba ate nga yuno. Tosobola questioning. So musigale nga muli bumu Baganda bange. Never ever allow anybody or anything to divide you. Bino bijja kujja
bijja kukka naye musigala nga muli bumu mujja kisa ne mu baana ne mu bazzukulu eri kalica yaffe okusigala nga tuli bumu. So mbasaba baganda bange musigale nga muli united nga mmwe abalala bonna bali united. We are the most disunited people. Please unite. Njagala okubajjukiza naddaamu abaana abato mwagale nnyo identity yammwe, mwagale nnyo bwakabaka bwammwe, mwagale nnyo ennono yammwe, mwagale nnyo kabaka wammwe. Kabaka wammwe ye representation of God, kyekisiikirize kya Katonda. Kuba tosobola kwagala Katonda nga toyagala abakulu bakuwadde. Ne Bayibuli ekiwandiikako negamba lyesiimwe eggwanga erikulemberwa kabaka. Kati mwe mwina kabaka muli mumuzanyisa buzanyisa. Bangi abalina obufuzi obw'ennono ne babuluusinga kati bakyejjusa. So mwagale nnyo kabaka wammwe ate mwagaze n'abaana bammwe n'abazzukulu. Njagala n'okubasaba kino ekintu mu abaana ba Buganda, mubeere beesimbu. Integrity is what defines us. Mubeere ba mazima. Bw'obeera w'amazima tolina kubeera na memory nnungi. Kwa bwe nkugamba amazima leero enkya bw'onsanga ne bwe mba nakavamu tuloseetaka kujjukira bye nakugambye, nkugamba nga bwe biri. N'olulala bw'onsanga era nkugamba nga bwe biri. Ne bw'onsiba olw'amazima pozi ng'ozze mukomera nga bwe bazze ne bakuba Olivia Olutaya ne babatiisatiisa ne babakirisa olw'empaka. Ne bw'osigala ku mazima ne bwe giba myaka emeka amazima ago gaba gajja kwejjerera. So mbasaba baganda bange musigale ku mazima, musigale ku mazima. Amazima gajja baleetera ebizibu naye oluvannyuma lwa byonna gajja baleetera ekitiibwa. Mujja kusinkana ekiseera ng'amazima bagapeintize ng'obulimba ate obulimba bawupeintize ng'amazima. Sigala ng'oli ku mazima. Ekiseera kijja kujja bapresentinge omulabe ng'omukwano ate omukwano bamupresentinge ng'omulabe. Sigala ng'oli ku mazima. Njaba example emu. Saagala kunenya ow'ekitiibwa gye buvuddeko mukama wange Beni yali taliimu. Abaana b'Abaganda nga bwe mwatukuza ye mmwe mwatuyigiriza akajanja ku kabaka waffe. Ffe tuli bakajanja, ffe tusudya kabaka waffe. Kyobola tumutimba mu bifaananyi, kyobolaba nze enjo tujja nasooka okwesala ku mukono ya kabaka. Ffe beetuto bwe twakuzibwa. So kabaka bw'aba taliimu sisobola kunenya abaana ba Buganda bagamba Ssaabasajja aliwa. Sisobola banenya. Wabula nja bagamba ne bwe mba mbanja kabaka wammwe mumubanje mu kitiibwa temuvoola. Ne mukama wange gye buvuddeko ow'ekitiibwa Sewava ananjulira nti abakungu ate abaffe bennyini babayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka waabwe nti balabe ba Buganda. Naye mukama wange nzikiriza nkuloopere nti olunaku lwaleero waliyo omwami nga yawe omulimu gw'obwa minisita ensonga emweseza omulimu ogwo kukola Ssaabasajja kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja simanyi obayigiranga be oba mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda, no, ekyo mukyejjeemu. Abeera Muganda munnammwe yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obutebwa kitiibwa biba bimususeeko. Naye abamunaffe tulekerawo ogamba nti akati ono atuliddemu olukwe si Muganda, aba Muganda munnammwe. Ne mukama wange sinnabakuwulira bakungu bavaayo criticizing. Sinnawulira bakungu bavaayo entamulage wa Buganda. So eyo gyembeera gye tutambuliramu. Naye munnaye bw'obanga ositudde ku ddoboozi ly'osebo n'abalala abalinga ggwe kijja naffe tuwa obugumu ku mutima kyebetukirizaamu si bikyamu kuba tetuli bakyamu kwagala kabaka waffe. Abaana ba Buganda nina obubaka obulala si bulungi gye muli. Tewali agenda kuvaayo bataasa mmwe Baganda mmwe okugjako mmwe kennyini. Taliiyo, taliiyo. Abatono bagenda ne batembeta obote ne bamutwale bamunaanika ne bagamba oli Beni Kiwanuka oli nabe ono gwe tuleese. Mukaaga mwalaba ebyabaawo
ekyennaku ng'abo bennyini sebo omulodi nsabukuwaka small history kano mukama wange kino wankubadde ebiseera ebisinga tukulemberwa abantu naye abamu batumisiringinga kubanga bannaffe abaava mu DP ey'ebiseera ebyo eya Ben Kiwanuka be bakola kewayi ng'omulimu gwayo sikola kintu kyonna kyonna wabula kulemesa Ben Kiwanuka era basakisidinga ne bamulemesa naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda naye nga kye baali baagala kwali kutuuka mu parliament batuuka mu parliament naye omwaka emyaka that was 1966 benyini benfuulira Ssekabaka Muteesa era olwasiba Ssekabaka Muteesa bonna bakyuka ne badda ku saidi okote ne bajoininga UPC onsinga okumanya ebyo byafaayo kitegeeza ki tine mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda kubakkiriza obagaana ku mulembe guno nako kuliko Ben Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eri so baweebwa emirimu sijja kwogera linnya waabwe naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe totubulira bya Uganda oyo tayagala kabaka ffe tuli ba Buganda yokka oyo atuleetera bya Uganda tetuli ba Buganda yekka naye beebamu bene yabatubuulirako n'agamba mubeegendereza nyaabo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume be very sure mbyogeredde wano naye mujja balaba mu bbanga eritali lyabo nga babuusa dda nga beegase oyo eyalonda minisita ng'omulimu gwe wakukola Ssaabasajja Kabaka so ekyo njagadde nkibagambe kati nakyalina omukisa ogwogera nammwe ffenna tetumanyi bigenda kuddako njagala obbawa oba kubula abaana ba Buganda nti buli gyogenda you are the representation of Buganda buli gyolaga yonna yonna usanga wano nze nyina mikwano gyange wali omukwano gwange nubyanli naye bwolaba disense olaba nga alina empisa najja nagamba ndi munubbi oga naye nabanubbi balina empisa ensonga yemu ku baganda baffe bonna bonna kati gwe ng'Obuganda gy'otambulira twakiyimbako ne tugamba kati buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira amanya nti okiikirira Buganda yattu buli woogenda you are the representation of Buganda ekibuuzo kiri nti kifaananyi ki eky'Abaganda ky'obawa oli mukonfaminga bye baali bagamba bye batwogerako bye batukonjera nti tuli bankwe oba oli mukakasa abantu nti abasajja Abaganda tuli balungi tuli bagezi tuli balowooza ate twaniriza buli omu ekyo kiri gye muli baganda bange mukirowoozeeko njagala obajjukiza bantu mmwe tiwaliwo kaweefube mungi nnyo ow'okutu misrepresentation ekibugana okutukiikirira obubi there's an effort okutukiikirira obubi tunula ku media houses tunula ekifaananyi ky'Omuganda kikyebakuwa tebajja kukuleetera Dani Mulika ng'ekifaananyi ky'Omuganda bajja kukuleetera basajja mivule tebagenda kukuleetera wekitiibwa Israel Mayengo ng'ekifaananyi ky'Omuganda no bajja kukuleetera kusaasira tebagenda kukuleetera Profesa Ddumba nti kyekino ekifaananyi ky'Omuganda no bajja kukuleetera ani so ekyo mukimanye nti it is deliberate eyo sinsobi kiri deliberate so mubeere faamu mwekiikirire mwenga mmwe kagenderere okuba nti kuzi panels kuzi TV show ne ku radio station si bano bebaleeta balina bebaleeta abaabwe kubanga balina ekifaananyi eky'Omuganda kyebaagala okulaba abaffe gwe okozeewo ekyokuteekawo ekifaananyi nti si faabo yeffe bano tetufaanananga mivule tufaanananga Israel Mayengo oba kiwe tulowooza tulowooza nga kusaasira tulowooza nga Muliika batulowooza ekyo tekyewunyisa lwaki ne ku TVs ne radios ezaffe tojja kumpulirako tojja kuwulirako abasajja abaffe tuyambako okusiga ekifaananyi kya Buganda ekirungi oba tuyambako okusiga ekifaananyi kya Buganda ekibi ekibuuzo kyansi kya bakama bange ekyo kibuuzo kyammwe abaana ba Buganda njagala obbasaba era mbadde wano bangi nnyo bakama bange siina moral authority kuwa bakama bange ne bakadde bange birowoozo
naye nze nina firm radical belief ti bye twagala byonna tusobola bitukako, naye ekizibu kye tulina kati si kyankola, si kya policy, no, kubanga ne constitution yenyingi tulina teweewa kitiibwa. So ekizibu kye tulina si kyankola, nedda. Ekizibu kye tulina kya ddembe, freedom, kya rights of citizenship, okubeera omutuuze. Temuli batuuze mwena, temuli batuuze, temuli bannayuganda. Kuba n'endagamuntu gy'olina eriko olunaku z'omwezi wegenda okuggwako, kitegeeza lwoggwako toli muki. So tunoonye freedom, ebirala bijja twongerwako. Tosobola kubeera tolina ground etandika kubanja federal kati nga tolina munago basobola okugamba enkya toli munnayuganda. So tufune rights zaffe, our portability, nga mweke mwagala nga kisobola okukolebwa nga mukikubako akalulu. Mu nsi ezakulakulana buli kimu bakikubako akalulu. Eryo ly'eddoboozi ly'abantu ne musimba layini ne mugamba twagambibwe tuti. Oyinza okujja wano ne weetetekula n'oyogera ebyamagezi byonna naye ng'abantu tebabitegedde era ne balondawo ekikyamu. Kyekiri owekitiibwa Muliika kyagamba civic education, openinga obwongo bw'abantu bamanye basobole okukola okusalawo nga kuli informed. Ekirala bafune right eyeesalirawo nga kyebasazeewo kyekyo. Awo tuba tusobola okusalawo nti twagala federo, tuba tusobola okusalawo nti twagala kimu, tusobola okusalawo si fefeka Abaganda, lwakuba ekigambo federo bakigandawaza, naye federo teyamba n'Abaganda okusinga. Nze nkakasa nga Uganda efunye federo, Abakalamoja be basinga okunyumirwa, Abanyoro be basinga okuba abagagga, naye ekigambo bakigandawaza. Ogamba ekigambo federal bagamba federal ebyo Abaganda. So abantu bawe freedom eyerooleza, tuba sensitizing civic education. Mukadde waffe gyayogerako gyasiba tugamba. Njagala no bagamba bino ebintu bibiri ebisembayo. Kino abamu mukimanyi, abamu temukimanyi. But Buganda is not a tribe. Njida mu Buganda si kabila. Buganda is a nation. Buganda gwanga eryatandikibwawo emyaka 8 egiise. Gakitandikibwawo Kabaka Kintu, abamu bagamba yabambaali, abalala bagamba yabasisi, naye yonna gye yava yali musajja muddugavu n'atandikawo eggwanga ne bayita Buganda. Tuli Buganda. Eggwanga baali baliyita Muwawa. Twekutula ku Bunyoro. Twali bugurupu butonotono. N'azimba Obuganda. Ze mundowooza yange ye Pan-Africans eyasooka. Kubeera singa abafuzi ab'amatwale tebayingirira mu programu eyo, oba oliawo singa za developing nga kingdom, oba oliawo singa Africa eri bumu. Kubanga obwakabaka obwa Shakazulu bwali buli mu kugaziwa, obw'e Buganda nga buli mu kugaziwa, n'obulala. Naye lwaki bagamba nti tetuli tribe? Ekyo kijja bayamba okumanya nti omuntu Omuganda yaani, Omuganda afuuka bufuzi Muganda, era Omuganda omulabira kuki? Ku mpisa ze na ku bikolwa bye. Kyobola tulina Abaganda Gere, tulina Abaganda Nakabala, tulina n'Abaganda Wawu. Omuganda Wawu yawawudde empisa ze n'enneeyisa n'afuuka Omuganda. Kino tekitandikidde ku mulembe gwaffe, kyatandikira dda. Ssekabaka Muteesa yalina kyaliwe gwe bayitanga Daudi Okyege, yalina mukwano gwe Mukama yalina mukwano gwe bayitanga Daudi Okyege nga yafuuka Muganda olw'empisa ze n'enkolagana. Bamwana ekyalo Kiramba wali Kansanga Nansala. Kize bwe kityo twali tetunazaalibwa, Ssaabasajja Kabaka yalonda omukungu ng'omuyimbi ye Mwamulu. Nafuuka Muganda. Kakatize bw'osanga nga nina bakyali bange bamufumbiro nga bafuuse Baganda, Balubongoya nga bafuuse Baganda. Sinze mbitandise ngoberera Bakabaka na Bassekabaka. So ekyo kikulaga nti that is our culture. Our culture is uniting, is integrating. Ife twali tusinga modern culture. Culture yaffe yayagalibwa buli muntu. Bino Museveni yaleese obukyayi n'okusosola amawanga. Okubalowoozesa temulina kubeera ba mukwano, tolina kuwasa mu ggwanga eritali liryo.
So don't look at yourself as a tribe, look at yourself as a nation and build on that 800-year-old history. Ekisemberayo ddala nekino kankibabulire nti Buganda si central region. Nkiddamu, Buganda si central region. Oweekitiibwa Mayengo yakyogeddeko. Buganda is Buganda. Is Buganda region. Bwe tuba tulina Acholi, tulina Ankole, tulina Busoga, tubaki tubeera na central. Ekyogerako olulala nga nyomba nti lwaki Buganda bagisaakula ku maapu ya Uganda, kubanga mukama wange Buganda bagisaakula ku maapu ya Uganda. Saabulira na Oweekitiibwa n'omu ayomba naye tewakyaliwo Buganda. Technically tewakyaliwo Buganda. Buganda yasigala mitima gyaffe naye bagisangulawo ne bawandikawo central. Ate nga teri mu central kambabuze ziri Uganda eri wano mwe bayivu gwanga ki eri tuli mu north tebalimanyi tolimanyi Sudan gwanga ki eri tuli mu east Kenya gwanga ki eri tuli mu west gwanga ki eri tuli mu south Tanzania. Kakati territory bwebange genda nekonera ddala ku Tanzania ebeera central. Ekyo kakibalekere namwe ekisemberayo ddala baganda bange siyawa mu Buganda yokka, mission yaffe ya Uganda yonna. Era bwe tufuluma kabira yaffe tugireka ku mulyango ne tufuuka bannayuganda. Ensonga lwaki bwe nsala Kiira nfuuka Ngobi, kyokolaga nsala Kaluma nfuuka Ogen Bapyem, bwe ngenda mu West Nile nfuuka Obiri. Tulina omukisa nti okuva ku mulembe gwa Ben Kiwanuka bazzeemu ne ba acceptinga omuntu ava wano nga tubuuka byonna bye batuteekako, amannya amabi ge baali batuteekako n'ebyafaayo ebikyamu bye tutaaliwo naye nga tuli bisasulira olwaleero. Byonna Katonda akkiriza ne tubisukka. Misioni yaffe yakununula Uganda yonna, kuba Buganda tesobola kutereera nga Uganda teteredde. Naye tumanyi nti Uganda bweterera ne Buganda ejja kutereera, kubanga ekibonyaabonya Abateeso, kyekibonyaabonya Abasoga, kyekibonyaabonya Abaganda, kyekibonyaabonya Abagwere, kyekibonyaabonya Abanyankole. Ate nga kiri kintu kimu kyokka nakyemalira bwe bayita Yoweri Kaguta Museveni ze bwe njagala okuggyako, ate nga tugenda mu nnyako. Mwambira ddala waggulu mukama wange, nzikiriza nkwebaze ennyo weebalire ddala. Mukama yeebale kuwangaaza, tukwagala nnyo, tukwenyumiririzaamu. Waliwo ensonga lwaki owangadde okutuuka ku myaka gino ate ng'okyawangala, wadde ng'abamu bajja genda maaso nga bakemeetererwa emmeeme, naye tumanyi ti mutonzi waffe yakola ki. Mbaniriza akabakulu mwebale kubanga mwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu obiwulidde byabadde agezaako okubanga atangaaza eggwanga ssaako n'okulungamya ebyo ebibatwala mu maaso. Kutegeeza nti ku UG Updates TV kwadde osinza okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti werabira ku subscribinga, sharinga, commentinga, likinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Okola kyamaanyi nnyo baganda bange abali Bulaaya, abali Saudi Arabia, abali Qatar, abali Oman, abali UK, abali mu America, mwena mukola kyamaanyi nnyo. Mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Bakulisayo nnyo mu weekend yonna gye mubadde. Jjukira nti nno mwe mubadde n'okufiirwako muganda waffe ono wabite omutujju yafiirwako maama we. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu omwatwalidde n'obubaka omukubagiza nga muyimbi munne gwe mukwano gwa. Njukira nti nno Robert Kyagulanyi yasookera mu kisaawe ky'okuyimba najja neyeenyigira mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Kati kibadde kimukakatako okubanga atwalayo eri okusaasira mukulu Gravity omutujju. Omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze, mirembe, tumusaasidde nnyo era tumugumya. Naye nammwe abali mutegere nti nno tuli mu biseera byankyukakyuka ate ng'akalulu kengedde. Kati oyimiridde otya? Okusalawo kwo kuli kutya? Mwetereze, mwetegeke, wadde nga waliwo ebirumira ebitagenda bulungi.
tubategeeza tugenda kuyimira wamu nammwe nammwe muyimire wamu naffe. Kale n'olwekyo nze mbaagaliza ennaku ennungi. Mubale kwekumira ku Igi Updates TV mwera.